nti eryokanga neetonya netulaba ensisira wezenkani emyoyo nti olwaleero bwe bandibadde ab'opposition bandiwozezza ntalo z'ab'opposition otegedde nti Bobi Wine bwe yakireeta nageo ko abantu betemamu obubinja mulimuko n'ab'opposition nga baga nti Bobi Wine ensonga ajanayizinze bubi agikutte bubi obadde toyina kuvayoko n'onenya mukulu munno mu lujjudde n'ebirala but eryokanga neetonya ne tulaba bwe zenkana emyoyo nti olwaleero n'abeNRM bakyenyigiddemu si beNRM bokka n'abamuhozi project nalabye General Secretary Daudi David Kabanda nga y'omu ku abo nabo abasituse ku nsonga eyo millions ya billion 1.7 kwekwata ku motoka etambula which is fine but fe kyetwetaaga nga public at the moment kyetwetaaga kwe kulaba nti Bobi Wine ne banne issue gye baraisinga is there people from the government nabo abagirabye nti ddala eri important to the community point yango kitegere bulungi the comment or the concern yange teri ku nti bekute kwetokota Bobi Wine yakireeta the concern is ensonga gye bayogerako nabo gye balipidde eyanyina weeyambira omuntu wa wansi era eyina begenda okulimitinga on what they were planning next. Gwolowooza kino eno kigenda kubeera nga kimalawo obuli bw'enguzi next edition gwe mukutu kwogenda maaso n'okubeera nga otugoberera njagala okubeera nga nkwebaza gwe muganda wange ate era n'okutegeeza nti ekyo kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero ensonga nnyingi ezigenze maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga wetwogerera n'abagenda maaso n'okubeera nga baweereza abantu ku mikutu emigatira wala oba emikwanira wala ate kati nabo bali mu kutya sijja kukozesa kigambo ky'omukulu omu kye yayogera n'ekituufu kiri nti kirungi okugoberera amateeka ate era eyo nno nayo tujja beera nga tuyitayoko tulabe butya bwe bigendagenda maaso n'okubeera nga bitambula kakati nno ensonga y'ebitaano nno tegenze maaso n'okubeera nga eyongera okukwata wansi ne waggulu anti omubaka Ssekikubo yagenze dda maaso n'okubeera nga mwana wattu akuŋŋaanya emikono egigenda okugyamu ababaka abo bawa commissioner abo obwesigwa babajje mu office so bingi bye tugenda ogenda maaso n'okubeera nga tukwasaganya ku Next Edition TV sekano lya extra bamuyise MC Meya ku side eno nange then yogenda maaso n'okubeera nga twanja ensonga nkusaba subscribinga likinga sharinga commentinga Next Edition TV gwe mukutu omukulu nsanyisa okulaba nange bwentyo ogambayo tataatu asine tabu tubale tubulanganyemu ennaku zino tubulanganye ndowooza bangambye wafunayo omugole ebituufu abagole waaki mugole manyi bingi mugole wa weekend ow'olubeerera kubanga ennaku zino abaana ennaku zino babafuna ba weekend nze nafuna walubeerera aluddewo emyaka gyonna oyo gwobadde ogamba gwentegeeza nze omugole gwe mbadde njogerako nawulidde nti no kaprimo kali akatomera wakakyusiza notuli wamu enzirusiwa ebyo bya bulijjo si bipya mukulu congratulations weewaawo kiri kitya setulina trouble kabyaki tugenda mu maaso nakwera nga tulaba nsonga bw'ogiraba bwenjiraba akadde katini ke tulina naye twanjemuko ku nsonga zino lwaki tetutandikira ku nsonga ya Ssekikubo omubaka Ssekikubo ye yandibadde omutuufu okweyimba mu nsonga eno era si yandibadde omutuufu lwaki kiri bwe kiti olaba nga gwe waliyo akakodya akali emabega akatego oba kituufu Ssekikubo alumiridwa ensimbi omuyiwo Ssekikubo si yandibadde omutuufu olwanaye katemba gwayiseemu naye at the moment nsobola omuwa credit being into senior politician with experience senior member of parliament with experience ey'emyaka egiwera so okwegamba ekintu kino yayinza okuwangwa mangu kitegeera and process ayinza okubeera omwangu ow'okufuna trust ey'ababaka ba parliament nti twandibadde n'ababaka abalala betuze tulaba bambi abazze bayimirira ebbanga lyonna nga bavumirira enguzi era nga balwana obuterekerayo naye bingi kuba nti abamu bapya kizibu nnyo kya convincing abasajja nga Ssekikubo ng'ensonga ereeteddwa ggwe omwana omuto eyakajja mu parliament kizibu nnyo ensonga okwetebwa ggwe ng'ereeteddwa Pasco weebuweekula
Pasco bayiwe naliwo ne Pasco wano sekero wano ga tewampisaamu era njagala okuyimirira wano eno mu kamera mbategeeze nti omusajja olusekero we lwanoze yaleese entambula lwanoga wasubwa nnyo kakati eyo tudda olusekero wa yero lundeke saagala nange esete teri alamu mbadde mmanyi eyo sete tebagakala bamuwa ku 1.7 ate yazikuleeterako commissioner teyaliko Pasco Mbabazi yaliko teyalika Pasco Mbabazi obomuwayiriza ate nga kasa bulungi bw'oba onabba bulungi fene bw'osanga akano ino katemerako andi kakati Pasco ebya commissioner ebyo babbi ate kyemmanyi yagenda oteeka alina okusayininga ku mukono ogugenda obajjamu obwesi takolagana nanguzi ekirungi munnamawulire munaffe bw'atuswaza omwana oyo naakozeebwa atuwulira amaanyi akoze owulira amaanyi nze nabagamba ku nsi ya Mukama Katonda ekituufu kiri nti Ssekikubo si yabadde asaanidde okutebolinga issue si yandibadde asaanidde naye nga bwe nkunnyonnyodde ensonga ezimu eziyinza omufevalinga okuba nti mu kaseera kano ye yandibadde agireeta one ekintu kino kyetaagamu trust and ayina alina okiwa trust ayina alina okireeta okuba nga kirina trust gwenga gwe omuntu kati with experience ne ebbanga Ssekikubo lyamaze mu parliament alina abantu bangi nnyo basobola okuba nga akonvinsinga n'okubannyonnyola ate n'ensonga eno nti si mpya zizze zibeerawo ez'okugyamu ababaka bangi mu parliament obwesige mu nsonga ezefaananyirizaako bwe zityo so tubadde twetaaga omuntu with experience alina connections already alina ne bond in parliament and whereby Ssekikubo ndowooza ayinza okuactinga good in that position gyali mu kaseera kano but in actual sense bwe tutunuulira ate mubamu kwabo bamusisitasubwa abandi badde bayimirira mwene ensonga nabo gye bali bebaliwa olwaleero ne bwe yandibadde mukwano gwange lwakuba nti mulwadde Segirinnya ne bwe yandibadde gundi ono Joel Ssenyonyi lwakuba nti leader of opposition Joel ye yasooka okuleeta ensonga eyo mu parliament ne bamukuba ekikono era wano wenkubuuliza nti nno Ssekikubo yabadde omutuufu olw'ensonga lwaki bamukuba ekikono abaleeta babakuba ekikono gwolowooza kaneno sika kodyo kaabwe nga bo banna gavumenti okugamba opposition jabeetuliddeko obuyinja singa ekireeta kuba kituufu naye anti kakati njagala without Ssenyonyi singa ssaawa eno tebanoonyereza ku bya bugagga byani bya Anita Amongi singa seekyo singa empuuga akyali darling kubanga bwe bamunenyaako ab'ekibiina ne bamuwaddiru ya nambo but Ssekikubo akikola yekka it is a group of people erimu n'abakaba opposition nono mwami ono we Kasanda Nsamba wa Nuupu n'abakabala naye kati point yange weeriwe wano nti eryokanga neetonya netulaba ensisira wezenkani emyoyo nti olwaleero bwe bandibadde ab'opposition bandiwozeza ntalo z'ab'opposition otegedde nti Bobi Wine bwe yakireeta nagyo ko abantu betemamu obubinja mulimuko n'ab'opposition nga baga nti Bobi Wine ensonga ajanayizinze bubi agikutte bubi obadde toyina kuvayo n'onenya mukulu munno omulujjudde n'ebirala but eryokanga neetonya ne tulaba bwe zenkana emyoyo nti olwaleero n'abeNRM bakyenyigiddemu si beNRM bokka n'abamuhozi project nalabye General Secretary Daudi David Kabanda nga y'omu kwabo nabo abasituse ku nsonga eyo millions ya billion 1.7 kwekwata ku motoka etambula which is fine but fe kyetwetaaga nga public at the moment kyetwetaaga kwe kulaba nti Bobi Wine ne banne issue gye baraisinga is there people from the government nabo abagirabye nti ddala eri important to the community point yange okitegere bulungi nkufuna the comment or the concern yange teri ku nti bekute kwetokota Bobi Wine yakireeta the concern is ensonga gye bayogerako nabo gye balipidde eyanyina weeyambira omuntu wa wansi era eyina begenda okulimitinga on what they were planning next gwolowooza kino eno kigenda kubeera nga kimalawo obuli bw'enguzi obekedde nyumba y'eggwanga gye bayita ekifo ewagabanirwa keeki kubanga bwe kiri eyinza obutaggwawo enguzi naye nti waakiri okufa olwaliro nfe enkya eriwo gwetiisizza olwaliro abadde agenda okuyisawo ssente
nagati why no kati ekiri mu parliament muliro era ngo obusimu buvuga why akasente ako soko kaleke dire yo soke tukwatemo omuliro oguli mu parliament tuyinza okugendera mu guno omuliro kubanga akugoba takuta atabula kya kusuuza kakati olwaleero nti enguze eyinza obutagwa but at least waliwo kabagenda okutya n'ekyokubiri let it be in record ogenda okukiyingiramu ng'omanyine outcomes repercussions ezijjo kivaamu but at the moment tubadde tuyina nti omuntu asobola okulya enguzi n'akola byonna byakoze nga talina reference kwayinza kurifalinga nti owayi ekinaavamu kiyinza okufaananako bwe kiti naye kakati bano kababeere esaddaaka egenda okubeera ekyokulabirako in anyone asuubira okuyingira mu kintu ekyefaananyirizako ekyabampuga kye bayingira tebakikoze leeti kubanga tulaba n'ekisanja kiweddeko 2025 mwaka gujja tewali kyebakoze leeti ekyo kiba leeti because sente balina zikomyawo zinadda byonna nga biri awo kubanga singa kikukkamu singa nze kyenkakasa singa olwaliro parliament emala okwakakasa nti sente zo tezafunibwa mu mateeka kubanga zemanyi ne speaker Anita Amongi kigenda mmuliiramu kitya era olwaleero esaala kubanga sente zino zaayita mu ye tezaayita walala tezaayita walala zaayita mu ye tuleke kwetooloola nakudde eri kitya tekisoboka naawe ye ambuleera ebikkiridde ababaka bonna mu parliament n'obukiiko bwonna tewali sente eteekeddwa kufuluma kutuuka ku level ya 1.7 billion nga speaker tagimanyiiko kyogamba speaker yali mabega waakyo ayina okuba nga akimanyi lwaki ebbaluwa abanupu zibadde bawandiika abadde tazaapuruvinga kubanga kino kyonna tekyandisatulatinze na kugenda mu mawulire kutuuka eyo yonna badde tebagoberera amateeka matuufu obaolyawo nedda amateeka amatuufu ge gatya ebbaluwa tukikuwandiikidde tulinda reply yo olwo twetaaga kumanya bazifunira mu tteeka ki kakiiko kyakazaapuruvinga bakomishona bana olwaleero okusinziira ne ku research gwenina they are getting a lot of money lwaki buli mubaka ayaayaanira okubaako akakiiko kakulira kwe kuba nti bw'allowances eze buno bubagattiragatira ku salale waabwe kakati olwayo commissioner are getting a lot of money compared to any other MP aliyegeza obugenzi mu parliament extra money kakati the question is olwaleero gwafuna extra money eziri beyond even zo bamufuna abaka parliament abalala wandibadde gwe weetaaga okubanga ate weegabanyera even 500 and 400 million kino kyempulira nti ate kuliko 23 zibafuna buli mwezi ekyo kyaba commissioner commissioner yes ati kyenkugambye ti commissioner ku sente zaafuna ziri even times almost times 3 kusalale bracket y'ababaka ba parliament next edition gwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera kasirye gwe nina ku side yeno nze deni mwebaligenda maaso n'okubeera nga mutugoberera kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala subscribinga sharinga likinga commentinga wamma gwe Uganda olabeeragawa kasirye tugambe nti kinene ekikoleddwa kigenda kuzza emitima gy'Abannayuganda bagambe nti abalyake ke babakutteko Uganda egenda terera tusuubire Uganda ekula si kyekipya ennyo lwakuba nti obuzibu b'Abannayuganda twerabira mangu naye nze nkuwadde ekyokula kirigamba nti wakiriko ng'omubi omweru wakiriko ekiraka kikira okukunama pointi yange ogiwulira nti byonna nga otandise ebintu byo yes ngomu n'obweru mu kamera nedda mwatuntukulamu kakati pointi yange ne concern yange weeri nze nkugambye siri ku kyakuba nti enguzi eyinza okuggwawo siri ku kyakuba wabula kyendi olwaleero let them know abo bonna abakibaddemu nti no anyone ali above the law ekintu ekyo kirimu ebintu bingi nti bwe tuba tusobola okusesemya mpuuga sente ezo kubanga bangi abadde bagenda okikyamiramu emasaka babalabye nga oluusi babamukkiririzaamu era nga bagamba kyeyakola kituufu era nga bavuma Bobi Wine nti kyeyakola kikyamu kakati leka tubalage oba leka let the public bakakase nti owaayi ekibi kiba kibi kwokisiiga akazigo kwokola otya nti ensonga lwaki n'aba gavumenti n'aba NRM bavuddeyo tekikomye ku ekyo n'abamuhozi bavuddeyo tekikomye ku ekyo n'abeFDC bavuddeyo nti ensonga eno ekombalinga ebibiina by'ebyobufuzi n'abali-independent bonna kubanga yaggwanga awo wennyini kino kirekawa batiimu mpuuga tiimu
ba commissioner nga ba bedi kuswala kimu kugwa kyakubiri kyogamba tusubire ababaka abo butadda ekiva mu kuswala kuba kugwa okitegedde bulungi olwaleero ne bobadde owagira ate nno ne bye tubadde tamanyi bigenda kuvaayo buli lwotakula eno ennyindo ogireeta omusaayi lwogikakatika ogireeta musaayi kane ne bye tubadde tetumanyi bigenda kuvaayo mbuuza nti otya olwaleero olwayo sekikubo ne batandise okusima kakati naawe abadde abawagira olwokulaki ibuliriza bali munju tinaawe abadde awagira mpuuga ne abedi bwanika ne banne ng'olakinga information kati bano basekikubo kye baakoze ne banne kigenda kudiginga deep okujja information eyinza okwongera ddala okukyaya mpuuga ne bwanika otegerere ddala ti sente mpitirivu nye ezibadde zifa ezibadde ziriibwa naye nga temuzimanyi kati nga tonna bakukyamuukirira kuba nduulu kuwoza musimanya Bobi Wine kyeyakoze kikyamu you wait and see ebyama ebiri ebuziba byobadde tomanyi awo wennyini MC Meya Kasirye tusuubire okubeera nti ke batandikidde waggulu n'abali b'enguzi abali wansi bagenda kukwatibwako eyinza obutabeera issue nti eneetuuka ne wansi naye ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okukola ki kakati kino wansi bayinza obutatuukayokko kubanga n'akakiiko ka anti-corruption unit mbazze babikola muze mbiraba naye ate obuzibu bwako kwoteeka ne yes akakiiko ka anti-corruption unit kanoonyereza ne bagenda ne bazuula abalidde enguzi ne ssente y'omusolo etakoze ekyo inakola naye ne balemererwa bakwata yes anti kati mbadde gamba nti ku ground kizo oteko naye kye tubadde tufa bayira kankubuulire bonna obukiiko President Museveni bwazatondawo akettaka akaali akamukyala bamugemereire waziti bamugemereire yes obwo akaali katambula okwetoolola eggwanga nga kabuuliriza ku by'ettaka n'ebirala nti kayinza obutakola chimala na at least ka bringing up the records gwe gaana okukola ne the guy yako are presenting the report yo to you nti anti-corruption unit eyinza okuba nga tebakutte but list ye presenting the report waliwo kye tuyinza okuyita okugenda mu maaso n'okubeera nga kubikka muntu katambala ku maaso nga maama akuba omwana taata n'agamba sirikawo maama nja mukuba naye nga kisoboka nze sisuubira President Museveni omayika nkubuulire kino abantu balina okutegeera ku President Museveni the little I know about him President Museveni oyo omulaba ye muntu asobola okubeera omwangu n'akusekera mu ddiiru yonna gye mukoze kasiteeba nga tegenda ku baakafayalinga njaga tukiddiremu bano abantu President Museveni is that one guy ali very clean and point blank to an extent nti ddiiru mugiyingiddemu naye are you sure they backfiring? Bring the proof on kakasize ddala nti tegenda ku backfiring but once singe backfiring nkubuulira amazima sikola ki kati President Museveni olwaleero ne bwe yandibadde asobola okuyimirira with those guys abaalidde 1.7 billion ekintu kyasatuleetinze dda kyagenze mu mawulire kati engeri y'okujjayo omutwe ne kwankubadde kutaasa ne kwankubadde obusimu buvuga ayinza obutanguwa nja kuwa scenario yeewaffe eyo esemba bule waliwo omuntu omu bamutenda kubanga bamutendanga mu kucyanga cyanga obululu mu kalulu kalina mu gaggoreti akannamuga omukyalo ono wa Nuupu wamawogola South tugafuna mu nkuubo nti waliwo munne gwe yali agala okuyisaawo omukulu omu influencer w'amaanyi mu Ssembabule mu byobululu by'e Ssembabule abadde mu gavumenti muno for all along musajja mugagga alina influence y'amaanyi mu kalulu nzija ku point gye tubaddeko kakati akalulu kagenda mu maaso nga buli omu amanyi nti oyo waasalirawo yate naagaana kuteesa nga nti oyo waasalirawo namugane bw'aba ayagala atya opposition tetusobola kukola ki tasobola kuyitamu mpulira mbu ku ssaawa esembayo bamukubira akasimu muzeeyi akalulu kakoze eki kagaanya otutaasizza otya n'ababuuza obululu kubulako bumeka ne bamugamba omukyala akyatusinza obululu 10,000 mmeka nabaga akatiiza entandikirewo
mulangirira omukyala nzisikati mutandikirewo n'amasimu n'agajjako gw'omanye omuntu okusinza obululu 1000. Next edition TV. President Museveni olwaleero ne bwe yandibadde ayagala atya bino biri mu kamera olwayo 1.7 billion kati yatandikire wange kimaze okusaturatinga mwazigabana dda bamwakkiriza dda nti mwazirya awo wennyini next edition TV ate tubebaza mwebale tugoberera tusinkane olulala mwebale gene maaso n'okubeera nga mubeerako subscribing liking sharing kasiye sibula abantu nkugambye sibula abantu President Museveni mpuuga ne bonaaba oyagala otya ne banno eno ensonga yo tagenda kugibeeramu keyayingiddemu abasajja bamafiya mujjeeko mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera next edition TV mubeere bulungi banange mweraba tusinkane ate era tugende maaso n'okubeera nga tusinkana mu sekano lya extra eddako mutukyalireko ne ku mukutu gwa Beyond the Newsroom ate era n'abali eyo mujje mutukyalireko wano mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi